Eby'omu mirembe ekyokubiri essula esooka okutuuka ku yookutaano. Awo Sulemaani mutabani wa Dawudi n'anywezebwa mu bwakabaka bwe, Mukama Katonda we n'aba naye n'amugulumiza nnyo. Sulemaani n'ayogera ne Isirayiri yenna, abaami b'enkumi n'ab'ebikumi n'abalamuzi, na buli mukulu mu Isirayiri yenna, emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe. Awo Sulemaani n'ekibiina kyonna wamu naye ne bagenda mu kifo ekigulumivu ekyali e Gibyoni, kubanga eyo ye yali eweema ya Katonda ey'okusinkanirangamu Musa omuddu wa Mukama gye yakola mu ddungu. Naye essanduuko ya Katonda Dawudi yali agirinnyisizza n'agiggya e Kiriyasuyalimu n'agireeta mu kifo Dawudi kye yagitegekera, kubanga yali agikubidde weema e Yerusaalemi. Era nate ekyoto eky'ekikomo Bezaleeri mutabani wa Uli mutabani wa Kuuli kye yakola kyali eyo mu maaso g'eweema ya Mukama. Sulemaani n'ekibiina ne bagenda nga gye kiri. Sulemaani n'ayambukayo eri ekyoto eky'ekikomo mu maaso ga Mukama ekyali ku weema ey'okusinkanirangamu, n'aweerayo ku ebiweebwayo ebyokebwa 1,000. Mu kiro ekyo Katonda n'alabikira Sulemaani n'amugamba nti, "Saba kye mba nkuwa." Sulemaani n'agamba Katonda nti, "Walaga Dawudi kitange ekisa kingi, n'onfuula kabaka mu kifo kye. Kale, ayi Mukama Katonda, ekigambo kye wasuubiza Dawudi kitange kinywezebwe, kubanga onfudde kabaka w'abantu abafaanana enfuufu ey'oku nsi obungi. Mpa nno amagezi n'okumanya, nfulumenga nyingirenga mu maaso g'abantu bano, kubanga ani ayinza okusalira emisango abantu bo bano abenkanidde awo obukulu?" Katonda n'agamba Sulemaani nti, "Kubanga ekyo kibadde mu mutima gwo, so tosabye bugagga, ebintu newankubadde ekitiibwa, newankubadde obulamu bw'abo abakukyawa, so tosabye kuwangaala, naye weesabidde amagezi n'okumanya, osalirenga emisango abantu bange be nkufuulidde kabaka. Amagezi n'okumanya oweereddwa, era ndikuwa n'obugagga n'ebintu n'ekitiibwa byatabanga nabyo n'omu ku bassekabaka abakusooka, so tewaliba oluvannyuma lwo aliba nabyo." Awo Sulemaani n'ava ku lugendo lwe n'ajja eri ekifo ekigulumivu ekyali e Gibyoni, ng'ava mu maaso g'eweema ey'okusinkanirangamu, n'ajja e Yerusaalemi n'afuga Isirayiri. Sulemaani n'akuŋŋaanya amagaali n'abeebagala embalaasi, era yalina amagaali 1,400 n'abeebagala embalaasi 1,012 be yateeka mu bibuga eby'amagaali n'awali kabaka e Yerusaalemi. Kabaka n'afuula ffeeza ne zaabu mu Yerusaalemi okuba ng'amayinja obungi, okuba ng'amayinja, n'emivule yagifuula okuba ng'emisukamuuli egiri mu nsenyi obungi. Era embalaasi Sulemaani ze yalina baaziggyanga mu Misiri. Abasuubuzi ba kabaka ne baziweebwa nga bisibo, buli kisibo n'omuwendo gwakyo. Era eggaali baalikimanga nga balijja mu Misiri nga lijjirira sekeri 600 eza ffeeza, n'embalaasi ng'ejjirira 150. Era bassekabaka bonna ab'Abakiiti bwe batyo, ne bassekabaka ab'e Busuuli baazigyangamu mu mukono gwabwe. Eby'omu mirembe ekyokubiri essula ey'okubiri. Awo Sulemaani n'ayagala okuzimbira erinnya lya Mukama ennyumba, n'ennyumba y'obwakabaka bwe. Sulemaani n'ayawula abasajja 70,000 okwetikkanga emigugu, n'abasajja 80,000 abatemanga ku nsozi, n'36,000 okubalabiriranga. Sulemaani n'atuma eri Kalumu kabaka w'e Ttuulo ng'ayogera nti, "Nga bwe wakolanga Dawudi kitange n'omuweereza emivule okuzimba ennyumba okubeera omwo, bw'otyo bw'oba okola nange. Laba, nzimbira erinnya lya Mukama Katonda wange ennyumba okugiwonga eri ye, n'okwotereza mu maaso ge obubaane obw'ebyakaloosa ebiwoomerevu, n'olw'emigaati egitaggwaawo, olw'ebiweebwayo ebyokebwa enkya n'akawungezi, ku Ssabbiiti n'emyezi nga kye gijje giboneke, ne ku mbaga ezaateekebwawo eza Mukama Katonda waffe. Kino kye kiragiro eky'emirembe gyonna eri Isirayiri, n'ennyumba gye nzimba nnene, kubanga Katonda waffe mukulu okusinga bakatonda bonna. Naye ani ayinza okumuzimbira ennyumba, kubanga eggulu n'eggulu erya waggulu taliggyamu?"
nze nno nzaani muzimbire ennyumba wabula okwoterezanga obubaane mu maaso ge. Kale nno mpeereza omusajja alina amagezi okukola omulimu ogwa zaabu ne ffeeza n'ebikomo n'ebyuma n'olugoye olw'effulungu n'olutwakaavu ne kaniki era omutegeevu okukola enjola ez'engeri zonna okuba awamu n'abasajja ab'amagezi abali nange mu Yuda ne mu Yerusaalemi Dawudi kitange be yateekateeka. Era mpeereza n'emivule n'emiberosi n'emitogo ng'ogijja ku Lebanoni kubanga mmanyi ng'abaddu bo bategeevu okutema emiti ku Lebanoni era laba abaddu bange banaabanga wamu n'abaddu bo okunteekerateekera emiti mingi kubanga ennyumba gye ŋŋenda okuzimba eriba nnene kitalo. Era laba ndiwa abaddu bo ababazi abatema emiti ebigero eby'eŋŋana empuuli 200 n'ebigero ebya sayiri 200 n'ebita eby'omwenge 200 n'ebita eby'amafuta 200. Awo Kalumu kabaka w'e Ttuulo n'addamu ng'awandiika ebbaluwa n'agiweereza Sulemaani nti kubanga Mukama ayagala abantu be kyeyava akufuula kabaka waabwe. Era Kalumu n'ayogera nti Mukama Katonda wa Isirayiri yeebazibwe eyatonda eggulu n'ensi awadde Dawudi kabaka omwana omutegeevu eyaweebwa amagezi n'okumanya agenda okuzimbira Mukama ennyumba n'okuzimbira obwakabaka bwe ennyumba. Kaakano nno mpeereza omusajja ow'amagezi eyaweebwa okutegeera owa Kalumu kitange omwana w'omukazi ow'okubawala ba Ddaani ne kitaawe yali musajja wa Ttuulo ow'amagezi okukola omulimu ogwa zaabu n'ogwa ffeeza n'ogw'ebikomo n'ogw'ebyuma n'ogw'amayinja n'ogw'emiti n'ogw'engoye ez'effulungu ne kaniki ne bafuta ennungi n'engoye entwakavu era n'okwola enjola ez'engeri zonna n'okugunja engeri yonna egunjibwa. Alagirwa ekifo wamu n'abasajja bo ab'amagezi n'abasajja ab'amagezi aba mukama wange Dawudi kitange. Kale nno eŋŋano ne sayiri amafuta n'omwenge mukama wange bye yayogerako atume eri abaddu be. Naffe tulitema emiti ku Lebanoni nga bw'olyagala obungi era tuligireeta gy'oli nga tugikulula ku nnyanja ne tugituusa e Yopa naawe oligirinnyisa e Yerusaalemi. Awo Sulemaani n'abala bannaggwanga bonna abali mu nsi ya Isirayiri ng'okubala bwe kwali Dawudi kitaawe kwe yabala ne walabika kasirivu mu 536. N'assawo 70 ku bo okwetikanga emigugu n'80 abatemanga ku nsozi n'abalabirizi 36,000 okukozanga abantu. Ebyomumirembe ekyokubiri essula ey'okusatu. Awo Sulemaani n'atanula okuzimba ennyumba ya Mukama Yerusaalemi ku lusozi Moliya Mukama kwe yalabikira Dawudi kitaawe gye yateekateeka mu kifo Dawudi kye yalagira mu gguuliro lya Olunaani Omuyebuusi. Awo n'atanula okuzimba ku lunaku olwokubiri olw'omwezi ogwokubiri mu mwaka ogwokuna kasooka eddaali obwakabaka. Era gino gye misingi Sulemaani gye yakuba okuzimba ennyumba ya Katonda. Obuwanvu bwayo mu mikono ng'ekigero eky'olubereberye bwe kyali bwali emikono 6 n'obugazi emikono 20. N'ekisase kyali mu maaso g'ennyumba obuwanvu bwakyo ng'obugazi bw'ennyumba bwe bwali emikono 20 n'obugulumivu 12. N'akibikkako munda zaabu ennongoofu n'ennyumba ennene n'agibikkako embaawo ez'emiberosi gye yabikkako zaabu ennongoofu n'akolako enkindu n'emikuufu. N'ayonja ennyumba n'amayinja ag'omuwendo omungi olw'obulungi ne zaabu yali zaabu ey'epaluvayimu. Era n'ennyumba n'agibikkako zaabu, emiti n'emiryango n'ebisenge byayo n'enzigi zaayo ne bakerubi ababajje ku bisenge. N'akola ennyumba entukuvu ennyo, obuwanvu bwayo ng'obugazi bw'ennyumba bwe bwali emikono 20 n'obugazi bwayo emikono 20. N'agibikkako zaabu ennongoofu eweza ttalanta 6 n'obuzito bw'emisumaali bwali sekeri eza zaabu 50. N'abikkako zaabu enju eza waggulu n'azibikkako zaabu. Ne mu nnyumba entukuvu ennyo n'akolamu bakerubi 2
ab'omulimu gw'ebifaananyi ne bababikkako zaabu n'ebiwaawaatiro by'abakerubi obuwanvu bwabyo emikono 20 n'ekiwaawaatiro kya kerubi omu kyali kya mikono 5 nga kituuka ku kisenge ky'ennyumba n'ekiwaawaatiro ekyokubiri nakyo bwe kiti kya mikono 5 nga kituuka ku kiwaawaatiro kya kerubi munne n'ekiwaawaatiro kya kerubi munne kyali kya mikono 5 nga kituuka ku kisenge ky'ennyumba n'ekiwaawaatiro ekirala nakyo kya mikono 5 nga kyegatta n'ekiwaawaatiro kya kerubi munne. Ebiwaawaatiro by'abakerubi abo byebamba emikono 20 era baayimirira ku bigere byabwe amaaso gaabwe nga gatunuulira ennyumba. N'akola ejjigi lya kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olutwakavu ne bafuta ennungi n'alikolako bakerubi era n'akola mu maaso g'ennyumba empagi 2 obugulumivu bwazo emikono 35 n'omutwe ogwali ku zo kinneemu gwali emikono 5. N'akola emikuufu awayimibwa okwogera n'agiteeka ku ntikko z'empagi. N'akola amakomamawanga 10 n'agateeka ku mikuufu n'asimba empagi mu maaso ga yeekaalu emu ku mukono ogwa ddyo n'eyokubiri ku gwa kkono n'atuuma ey'oku mukono ogwa ddyo erinnya lyayo Yakini n'erinnya ly'ey'oku gwa kkono Bowaazi. Eby'omu Mirembe ekyokubiri essula ey'okuna. Era yakola n'ekyoto eky'ekikomo obuwanvu bwakyo emikono 20 n'obugazi bwakyo emikono 20 n'obugulumivu bwakyo emikono 10. Era n'akola n'ennyanja ensanuuse ey'emikono 10 okuva ku muggo okutuuka ku muggo n'ekulungirivu n'obugulumivu bwali emikono 5 n'omuguwa ogw'emikono 30 ne gugyetooloola. Era wansi waayo waaliwo ekifaananyi ky'ente ekigyetooloola emikono 10 nga kigyetooloola ennyanja enjuuyi zonna. Ente zaali embu 2 ezaasanuusibwa yo bwe yasanuusibwa. Yatuula ku nte 12, 3 nga zitunuulira obukiika obwa kkono, n'3 nga zitunuulira ebugwanjuba, n'3 nga zitunuulira obukiika obwa ddyo, n'3 nga zitunuulira ebuvanjuba. N'ennyanja ng'eteekeddwa ku zo waggulu, amatako gazo zonna nga gali munda, n'obugazi bwayo lutta, n'omuggo gwayo gwakolebwa ng'omuggo gw'ekibya ng'ekimuli ky'amalanga. Ensuwa 3000 ezaayingiramu ne zijjamu. Era n'akola eby'okwolezaamu 10, n'ateeka 5 ku mukono ogwa ddyo n'5 ku gwa kkono okubyolezangamu. Ebintu eby'ekiweebwayo ekyokebwa baabyolezanga omwo. Naye ennyanja yali y'abakabona okunaabirangamu. N'akola ebikondo 10 bya zaabu ng'ekiragiro kyonna bwe kyali, n'abiteeka mu yeekaalu ku mukono ogwa ddyo 5 ne ku gwa kkono 5. Era n'akola n'emmeeza 10 n'aziteeka mu yeekaalu ku luuyi olwa ddyo 5 ne ku lwa kkono 5. N'akola ebibya 10 bya zaabu. Era nate n'akola oluggya lw'abakabona n'oluggya olunene n'enzigi z'oluggya, enzigi zaazo n'azibikkako ebikomo. N'ateeka ennyanja ku luuyi lw'ennyumba olwa ddyo ebuvanjuba okutunuulira obukiika obwa ddyo. Kulamu n'akola entamu n'ebisena n'ebibya. Awo Kulamu n'amala okukola omulimu gwe yakolera kabaka Sulemaani mu nnyumba ya Katonda. Empagi zombi n'embuto n'emitwe gyombi egyali ku ntikko z'empagi n'ebitimba byombi eby'okubika ku bikompe byombi eby'emitwe egyali ku ntikko z'empagi n'amakomamawanga 400 ag'oku bitimba byombi, embu 2 ez'amakomamawanga za ku buli kitimba okubika ku bikompe byombi eby'emitwe egyali ku mpagi. Era n'akola n'entebe n'ebyolezebwamu n'abikola ku ntebe. Ennyanja emu n'ente 12 wansi waayo, era n'entamu n'ebisena n'amakato agakwasa ennyama n'ebintu byonna ebyako Kulamu kitaawe n'abikolera kabaka Sulemaani olw'ennyumba ya Mukama bya bikomo. Era n'entamu n'ebisena n'amakato agakwasa ennyama n'ebintu byonna ebyako Kulamu kitaawe n'abikolera kabaka Sulemaani olw'ennyumba ya Mukama bya bikomo bizigule mu lusenyi lwa Yoludaani kabaka gye yabisanuusiza awali ettaka ery'ebbumba wakati wa Sukkosi ne Zereda. Bw'atyo Sulemaani bwe yakola ebintu byonna bingi nnyo nnyini, kubanga ebikomo obuzito bwabyo tebwategeerekeka. Sulemaani n'akola ebintu byonna ebyali mu nnyumba ya Katonda,
era n'ekyoto ekya zaabu, n'emmeeza okwabanga emigaati egy'okulaga, n'ebikondo n'ettabaza zaabyo, zaakirenga mu maaso g'awayimibwa okwogera ng'ekiragiro bwe kyali, bya zaabu nnungi nnongoofu, n'ebimuli n'ettabaaza ne makaasi bya zaabu ntuukirivu, n'ebisalako ebisiriiza n'ebibya n'ebijiiko n'emmumbiro bya zaabu nnongoofu, n'omulyango gw'ennyumba, enzigi zaayo ez'omunda ez'omu kifo ekitukuvu ennyo, n'enzigi z'ennyumba ye yeekaalu zaali za zaabu. Eby'omu Mirembe ekyokubiri essula ey'okutaano. Bwe gutyo omulimu gwonna Sulemaani gwe yakola olw'ennyumba ya Mukama ne guggwaawo. Sulemaani n'ayingiza ebintu Dawudi kitaawe bye yawonga, effeeza ne zaabu n'ebintu byonna, n'abiteeka mu mawanika g'ennyumba ya Katonda. Awo Sulemaani n'alyoka akuŋŋaanya abakadde ba Isirayiri n'emitwe gyonna egy'ebika, abakulu b'ennyumba z'abakitaabwe ez'abaana ba Isirayiri e Yerusaalemi, okulinnyisa essanduuko ey'endagaano ya Mukama okugiggya mu kibuga kya Dawudi ye Sayuuni. Abasajja bonna aba Isirayiri ne bakuŋŋaanira eri kabaka ku mbaga eyabaawo mu mwezi ogwokusatu. Awo abakadde bonna aba Isirayiri ne bajja, Abaleevi ne basitula essanduuko, ne balinnyisa essanduuko ne weema ey'okusisinkaniramu n'ebintu byonna ebitukuvu ebyali mu weema, ebyo bakabona Abaleevi ne babirinnyisa. Kabaka Sulemaani n'ekibiina kyonna ekya Isirayiri baali bakuŋŋaanidde gy'ali ne baba mu maaso g'essanduuko nga bawaayo endiga n'ente ezitagattika newankubadde okubalika obungi. Awo bakabona ne bayingiza essanduuko ey'endagaano ya Mukama mu kifo kyayo, awayimibwa okwogera mu nnyumba, mu kifo ekitukuvu ennyo wansi w'ebiwaawaatiro by'abakerubi, kubanga abakerubi bayanjala ebiwaawaatiro byabwe ku kifo eky'essanduuko. Bakerubi ne babikka ku ssanduuko, n'emisituliro gyali miwanvu bwe gityo, emisajja emisituliro n'okulaba n'agiraba ayima awali essanduuko mu maaso g'awayimibwa okwogera, naye n'atagiraba ayima ebweru, era ekyali eyo ne leero. Temwali kintu mu ssanduuko wabula ebipande byombi Musa bye yateeka omwo ku Kolebu, Mukama bwe yalagaana endagaano n'abaana ba Isirayiri bwe baava mu Misiri. Awo olwatuuka bakabona bwe baamala okuva mu kifo ekitukuvu, kubanga bakabona bonna abaali eyo baali beetukuzizza, so tebaakwata mpalo zaabwe, era n'Abaleevi abayimbi bonna, Asafu, Kemani, Yedusuuni ne batabani baabwe ne baganda baabwe, nga bambadde bafuta ennungi, nga balina ebitaasa n'entongooli n'ennanga, ne bayimirira ku nkomerero y'ekyoto ebuvanjuba, era wamu nabo bakabona 120 nga bafuuwa makondeere. Awo olwatuuka abaafuuwa n'abayimbi nga bafaanana omu, okuwuliza eddoboozi erimu nga batendereza nga beebaza Mukama, era bwe baayimusa eddoboozi lyabwe n'amakondeere n'ebitaasa n'ebintu ebivuga, ne batendereza Mukama nga boogera nti, kubanga mulungi, kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Awo ennyumba n'eryoka ejjula ekire, ennyumba ya Mukama, bakabona n'okuyinza ne batayinza kuyimirira okuweereza olw'ekire, kubanga ekitiibwa kya Mukama kyajjula ennyumba ya Katonda.